Emmotoka 14 ssaako ne bizinensi bwe bugenze maaso n'okukwata omuliro wano ku galaji Mulago 2 ku Makerere Parish ng'enjege n'ebaddewo ku ssaawa 10 ng'obudde butya. Abeerabiddeko n'ogaba bagenze maaso ne bategeeza nti obutakkaanya buvudde ku ssako abamu ku bateekamu ensimbi baganya okukkaanya n'omuwanika waabwe ng'era abasinga obungi tebaweerebbwa nsimbi ekibaviddeko okukuma omuliro guno. Ebadde wano kawulo olujjo ng'ambe badde namba leesi gye badde baleese okusaako ennamba yeeno sigambe nti ebadde gundi. Okusinziira ku Juma Kawuma nga ye ssentebe ow'ekitundu kino agenze maaso n'ategeeza ng'embeera eno wevudde kuba nti omuwanika Ruth Nakakaawa abadde yaweebwa ensimbi zino ate yeewunyisiza nnyo abatuuze bwe batuuse omubuuza ensimbi zaabwe nga tezirabika. Tetumanyi kiva ku ki, tetumanyi kintu kino kiva ku ki. Kale Kalumazi ke tuwuliddeko wano wabaddewo ekibiina ekyabakyala n'abantu badde batereka ssente zaabwe era omukyala bamutasenga ali ku poliisi naye nti engabana yaabwe yakoze eki. Ono agenda maaso n'annyonnyola nga Nakakaawa bwe yakutte omuliri gw'ensimbi gwonna n'aguwako abantu ba Lubatu n'asuubiza abadde basigaddeyo ng'adalina okuba nga basasula mu mwezi ogwa January omwaka ogujja. Kino kiviiriddeko abasinga obungi okuteekera ekifo kino omuliro. Naye badde batereka ssente nze nga kyemaanyi badde emisango mingi egy'abakyala bano batereka ssente n'abavubuka era nga ntalo ziva ku mukyala y'omu y'obe. Bwe mbadde ntuusa nze lwefunye essimu kuba tusa ssaawa 2:30 nsanze wano ng'ekizibu ekiriwo kiri ki bonna bagamba bakaaba mukazi yayinza okuba yavuddeko ki obuzibu okubookya ebyalaani babadde bonna bawoyo ssente ab'ebiviiri abapiro abaki abalaba bandi bonna badde bakola ki bawoyo ssente. Kati n'alondamu abamu n'akola ki badde bwadde bukadde banga 13 naye abamu tebaafunye ki ssente zaabwe ate nga zagasente za mwaka. Kati omuliro ogwo tuteeberezebwa kuba tewali deficit tewali afumbawo mmiri awulira tewaliwo masanyalaze oba otunaye muba wayaza abadde masanyalaze kiteeka okuba nti ekyo kyo kiri kuliko beshenzabe wabbo. Abasinga muyina information gye twandeetaaze okulaba nti etuyambako mu kunoonyereza era wano nina natambudde n'akola ku by'okunoonyereza waali wano mu division ya Wandegeya ne wabeerawo n'omukulu atwala ku by'omuzimya mwoto waali wano era gyali eyo mujja kumulaba. So tiimu yonna weeri tuli wamu nammwe okulaba nti tukola ki tukwata oyo oba tufuna oyo gwe kikwatako ayakwatidde amateeka mu ki mu ngalo. Byawandulu Bone ne Grace Segirinya abakuyita okubeera kusaba kwa Vision Night wano Canal Land ennaku z'omwezi 31.